Yes, ali ku Kelo TV, sanyusa nnyo okulaba ali ku Kelo TV. Nako olwaleero tuli wano Kamwokya ku kitebe kya People Power. Yes, tulaba abantu ab'enjawulo abayingidde Kamwokya wano ku kitebe kya People Power. Yes. Embeera eri wano Kamwokya tulengera ba ambassadors. Emmoloka zino eno tuzimanyiko z'aba ambassadors. Z'aba ambassadors tuzirengera ziyingiddewo. Omubaka era omukulu wa People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu wali okwaniriza abakungu bano. Yes. Mubeereeko sharinga live video yita munno asobole okuba nga naye afuna kyekigenda mu maaso wano Kamwokya. Oh, good to see you again. Last time we saw each other it was in my birthday. Yeah. Now you will come to our birthday. And you were greeting each other, now you are Yeah, we have to do it. Your wife, is she here today? Yeah. No, she's not here. It was nice to meet her at my birthday. How is she? What was at her birthday? You're most welcome. Thank you so much. Thank you for having us. From the Netherlands, ambassador from the Netherlands. Yeah. You have some links in with you. Thank you. Thank you very much. You're most welcome. Thank you so much. Oh, we are going in? There are more coming. Oh, there are more. Yeah, there's so many. That's good. That's very good. Yes, ali ku Kelo TV we bali nnyo kubeera ku Kelo TV sharinga live video eno. Waliwo abuuza is this live oba repeat live? Nedda bambi eno live eri live. Abakungu ab'enjawulo bayingira. Omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaba welcominga. Yes, abagenyi bakyajja wano eno era ba welcomingibwa omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, embeera yeeyo video eri live bannange. Sharinga live video eno yita munno osobola okulaba ki ekigenda mu maaso wano. Emmotoka zikyayingirira ddala nno, zikyajjira ddala nga bw'okiwulira. Yes, mwebale kubeerako mwongere okusharinga live video tulabe ki ekigenda mu maaso. Updates zonna ngenda kuba nga nzibatuusaako wano ku Kelo TV. Embeera bweti bweri, emmotoka ziyingidde, ba delegates bayingidde era baanirizibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akulidda People Power oba National Unity Platform. Embeera bweti bweri. Emmotoka zikyajjira ddala munda. Bwe munnaffe yakatwegattako wano ku Kelo TV. Kino kye kigenda mu maaso wano.
ya kyekigenda mu maaso ali ku Kelo TV. Sauda tukwata mu nsawo. Yes, baanirizibwa Kabaka Robert Kyagulanyi Ssentamu era kati bayingira offices za National Unity Platform. Yes, buli kimu enda kuba nga nkibatuusako wano ku Kelo TV. Yes, abantu ab'enjawulo bakyajjira ddala. Yes, sharing live video itamu nno. Embeera bwesi babeeko by'abannyonnyola abakulembeddemu batwala mu office n'abakungu bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform abakulembeddemu okubatwala mu office. Yes, embeera bweti bweri wano kamwokya era abakungu ab'enjawulo bakyajja bakyayingirawo abakungu ab'enjawulo era bayingirawo bawelkamingibwa omukyala Sauda Madada kulabika nga abatwala. Kino nno kirudde okubeerawo wano, kibadde kikyaludde okubeerawo bwekumizi ku Kelo TV. Buli kimu ogenda kuba okitegeera okifuna omanye baani abazze ebakibazze era kiki ekigenda mu maaso. Genda kubanga mbatuusaako embeera yonna wano ku Kelo TV. Bajja omu ku omu twalengedde abasoose omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu welcoming bulungi era ne bagenda mu offices era kati bano betulaba bakyajja bajja sekinnoomu omu engeri gy'obaddeyo kajjaamu nga kangi mu kkubo. Yes, bakyajja omu bajja bayingirawo mpolampola naye nga kitutegeddeko abakungu bano bazi embassy. Okusinziira ku moroka ze tulaba moroka za embassy tulabako zi flag kati awo gwamanyi ennyo zi flaga zino kyezitegeeza oba osobola okulaba nti eno embassy moroka ya embassy ya nsi gundi ya embassy ya nsi gundi ya ambassadors ab'enjawulo bakyayingira wano ku kitebe kya People Power oba National Unity Platform. Sharing a live video eno yitamu nno asobole okuba nga alaba kyekigenda mu maaso wano ekamwokya. Kyoba okola omulimu gwenkuwadde ku sharinga mu groups ez'enjawulo kwekuumira ku mukutu guno Kelo TV ku invitinga banno balabe kyekigenda mu maaso wano ekamwokya. Embeera yeeyo. Kelo TV embeera bweti bweri genda kubanga mbatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso. Embeera bweti bweri abakulu batuuse bayingidde era abalala bakyajja mpolampola. Yes, ngezaako kubeetoolooza kubalaga situation nga bweri wano, situation nga bweri mpolampola wano kamwokya tulage ki ekigenda mu maaso. Yes, abakulu bayingidde sharing live video eno yitamu nno. Kelo TV twewaayo era tweyama kubaweereza buli kigenda mu maaso wano, buli kigenda mu maaso, buli update ebeerawo ngenda kubeera nga ngibawa nga mbategeeza ki ekigenda mu maaso. Era tumaze okulaba gwe munnaffe yakatwegattako tulengedde ambassadors ab'enjawulo nga bayingira era bawelkamingiddwa bulungi nnyo omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu era akulira ekisinde ekya People Power era ekibiina ekipya ekya National Unity Platform bamaze okuba nga bayingira. Yes, balinaako meeting gye bagenzeemu
yes balina meeting gye bagenzeemu era nga tugenda kubategeeza era bagenda tutegeeza ki lwaki bali wano nsonga ki baleese wano ku kitebe kya people power ya embeera egenda maaso wano ekamwokya. Weekuumire ku Kelo TV, sharing a live video, ita munno naye asobole okuba nga alaba ki ekigenda maaso. Tulengera bajenera ab'enjawulo. General Sauda Madada abaddewo nnyo okwelkaminga abantu abo, Edi Mutwe, BobiWine bonna we bali ku kiddo ky'omukulu era nabo babaddewo nnyo okwelkaminga abakulu abakatuuka wano ku kitebe kya people power. Embeera bwekyo bweri wano ekamwokya. Embeera bwekyo bweri wano ekamwokya. iPhone ya footage. Yes, nzirusize ezo zikyatereera bulungi. 0706 yes, kino kigenda mu maaso kamwokya. Yes, aliko Kelo TV yongere kusharinga live video ita munno olabe ki ekigenda mu maaso wano ekamwokya ku kitebe kya people power. Tukitegeddeko abakungu ab'enjawulo ddala ba ambassadors basobodde okuba nga bajja ku kitebe kya people power wano era bawelkamingiddwa. BobiWine yes bawelkamingiddwa bulungi omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekisinde kya people power oba national unity platform nga party bawelkamingiddwa bulungi era abakungu bakyayinira. Yes, abakungu bano ne batuuse bawelkamingiddwa era ne bagendako abakubo n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu era tugenda kuba tubategeeza ki ekigenda mu maaso. Kimanyi ali eyo weebuuza baani bano abasazeeko people power. Embeerekereze bannange katono nnyo. Yes, ngenda kuba nkomawo Kelo TV babuulire ki ekigenda mu maaso. Weekuumire beera okyaliko. Yes, kansupenzi katono nnyo ngenda kuba nkomawo.